Omungi w'omuntu yeeyiye ku Lutiko e Lubaga okwetaba mu mmisa y'okusabira Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II okuweza emyaka 7 ng'ayuguuma. Ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, Paul Ssemwogerere. Ekereziya etonedde Ssaabasajja ebirabo nga muno mubaddemu ekitabo ekitukuvu n'ebirabo ebirala. Ssaabasumba Ssemwogerere asinzidde mu kitambiro kya mmisa muno ne yeebaza Omuteregga olw'okwaniriza amadiini gonna okweyagalya mu Bwakabaka bwe. Era Obuganda bwonna bwawulidde n'abo abatali wano nkakasa baawulidde ku mpulizaganya ey'omulembe Ssaabasajja Kabaka gye yatuteerawo n'emikutu emirala egya Uganda. Ssaabasajja Kabaka mubaka bw'atise Katikkiro yeebazizza abantu bonna abamusabira mu kiseera kye yabeerera omugonvu era n'abakubiriza obutayuuga kubanga Buganda lwazi. Ssemanda antumye okubeebaza mwenna abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna, naye okusinga ebiseera eby'okusoomooza byazaayitamu. Essaala zammwe zimuyambye okubitebuka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi. Muzzukulu wa Namugera asinzidde wano n'ayogera ku buntu Buganda byeyiseemu era n'ategeeza nti ku mulembe Omutebi ekitiibwa ky'Obwakabaka kiviiriddeyo ddala. Kabaka ng'omukulembeze atuukiridde ate nga mumanyirivu, ate nga na byakola birabibwa buli wozza amaaso. Kyetuva tugamba nti emyaka gino 7 gya kitiibwa nnyo nnyini ddala. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli Maama Nabagereka, abalangira, abakungu okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja, ebikongo okuva mu gavumenti eya wakati n'abantu abalala bangi. Nze Andrew Sebbira wano ku Lutiko e Lubaga mu Kampala.